Ogerako eri abantu batwala genda Kakerenge ekiri mu Gombe division mu municipal ye Nansana kireshikesezza olwaliro omukuumi attiddwa abadde akuuma edduuka eritunda ebizimbisibwa embeera batutte ensimbi n'ebikozesebwa mu kuzimba katulabe munnaffe Wandulu Bona abaddeyo katulabe embeera ne badde etya bibadde bitya bitambudde bitya byonna abisobodde bitukuŋŋaanyiza. Aboku kyalo Kakerenge mu Gombe division wa Kiso district baguddemu ekyekango omukuumi ku dduuka ly'ebizimbisibwa bwa Asangiddwa nga attiddwa. Batutte ebintu by'abadde akuuma ne babba obukadde bwa shillings 50. Prosper Musinguzi ow'emyaka 45 abadde yakakuumira ekifo kino emyezi 2 bwe bamuttidde. Omulambo gwa Musinguzi gulabiddwa abakozi abakedde okuggulawo ng'oluggi lubagoberera. Bamugwiridde we yabadde endooza yeekwese ne bamusika ne bamusiba akandooya ne bamusiba n'amagulu ne bamutwala ku muti ne bamutugira okwo. Abatuuze bagamba obubbi bweyongedde mu kitundu nga basonze ku bavubuka abasusizo obwangalo bunani era basabye obukuumi. Naye era omusigwe mulundi ogusoose era bajja ne batubbako emmotoka batubbako piki embeera nga bwetyo. Naye ate era ng'olumu aba ery'ebizimbisibwa batuli kumpi awo naye simanyi nga nze oba n'abawala batuyamba ki nga bo. N'akatale konna baakugema ebintu naye tetunnafunako n'omu. Babbye ne bamutuuka n'omuguwa ne bamuza amanju ne bamusibira ku ovakeddo. Ekiddako mukama we tetunnamulaba naye tujja kufuna omukisa tumulabe naye yamulese mulamu. Tuyambe abantu ennaku zino babattanga buuka. Kati ababbi bafuna obugumu obw'omusajja ono gwe bakatta Sobi. Sobi yagamba muntu owena ky'omwagalako olina kumutta ofuna ekyo ky'oyagala. Batterewoko embeera etuyambe. Nze kyensinga okwagala okutwongera security. Tukyayimiridde bubi ababbi kati bajja na mmundu ne babba ne batubba ne batutigomya ekiro kyonna kyonna tukyewaka. Abasirikale tubalina naye tebatuyamba. Twongeremu ku maanyi. Kataye kano mukalaba ekisinza tusuula ababbi musuumula ababbi n'egenda ebintu byonna ebibakola kino babitwala. Nannyini dduuka agamba balabika bamaze ebbanga nga balimisa kuba amasannyalaze ge basoose okugyako. Nzo osaba mita boxi nga ekufulu nayo bagikoze eki ne mmanya baggyeko naye oluguudo kali ne nzizaako swiki ne gakola ki ne gaaka. Kati bwe gaase ne nkomawo wano ne nziramu ne nnyingira n'abaana bembadde nabo abamu wano abakola badde bazze ne nnyingira nabo awo ne magamba naye omusirikale ono mukebereeko emmanju eri mulabe oba kageeti kali baakagudde bayinza omuteekawa mukakuba eri emmanju. Kati mbadde nkyayimiridde awo ng'omu atandika okutambula wali n'aŋŋamba omuntu wuuno eno ne mugaya avaayo nze ne ŋŋendayo ne musanga bamusibye akandooya nga olwedde mufu. Kisamba Vincent ssentebe w'e Kakerenge agamba waliwo n'abassente y'omutuuze ne batwala ennyama mu kiro. Kyenkubiriza abavubuka muyige okukola kubanga bino ebintu bitono nnyo okusinza nga wenda bababbye wano. Sirowooza nti babbye ssente eziwera nnyingi ennyo kubanga si kyantu kyamaanyi nnyo kyekisa omuntu. Abavubuka muyige okukola n'okwegomba obubbi tebujja kuba mu bitundu byaffe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agamba banoonyereza. Bya Wandulu Bone, Soroti TV, Omunnyo.